n'ekyo kyolaba akatambi kano kengenda okuwa ke Abataka Bba Bganda nga bamaze okulinnya balyokeregedde e Namibia era nga mbu bano baweereddwa ssente okuva ewa mwami Tebwabulwa bakole bino bye bali mu kukola era bano mbu Tebwabulwa abawadde tikiti za bwereere okugenda e Namibia okusinkana Ssaabasajja Kabaka. Kale ebya Ssaabasajja Kabaka tebigatta bulungi, ebya Ssaabasajja Kabaka bituleetera okuggwamu amaanyi n'okwebuuza ebibuuzo bingi. Ne baganda bange, mikwano gyange, twongera obbajjukiza n'obbategeeza nti bwetyo embeera bweri. Abataka Bba Bganda mwami Museveni yabagula dda bwera balinnye, abawadde ssente balinnye bagende balabe ku Ssaabasajja Kabaka gy'ali mu kufuna obujjanjabi e Namibia. Tulabye nnyo ne bamafiya abali e Mengo, tulabye nnyo bannange, tulabye nnyo, tulabidde ddala, naye Mukama bino byotuleetera, Mukama bino byotuleetera, tukusaba otugondezeemu, otuwa amaanyi, otuwa obuvumu, tusobole okutereeza eggwanga lyaffe. Abantu abamu beetaaga kujja mu ggwanga lino olwo ne tufuna ekisinga obukulu. Baganda bange, mikwano gyange, ebigambo byebyo. Abataka Bba Bganda bamaze okuba nga bayitawo boolekedde okugenda e Namibia. Mbo bagenzi kulaba Ssaabasajja Kabaka naye ng'ani yabawadde essente? Mwami Tebwabulwa abadde mutusiise mbwempologoma ewulugumye mukwane yaffe tumanyi bwewuluguma. Eno gye mwaleese gye mugezaako okuwulugumya mmwe mumanyi gye mwagijja era abantu bagigobye nti mugizeeyo egende ewulugumira eri. Nze ebintu kasita nabirabyemu mpuga eyasoose okupositinga akavidiyo ako ku peegi ye ya Twitter ne mmanya nti mpuga is trying to save his friend from sinking. Nakwata ku kabalansi kafa akasigalawo ku 5 n'ahayalinga omwana wa IT, omwana n'alyoka amufulumiza substandard work. Mu kifo ky'okusubscribinga ku premium basubscribinze ku ordinary ne balyoka bakola substandard work ne bwe kaba kasimu nga ka layisi oba kamera nga ya layisi ng'erikodinga. Tesobola kusaliriza, tesobola kusaliriza. Ate empologoma eri mu kuwuluguma. Olupapula lwennyini olusomwa lutengejja nga kitengejja ku nnyanja. Entebe kwatudde etengejja nga kitengejja ku nnyanja. Background yonna etengejja eti. Kamera yawe yesaliriza naye nga ye bw'omutunuulira kuno kwonna talina watengejja n'awamu ne tomanya nti eno AI kyabuzeemu. Kati abaana ba VAR ne bajja ne baŋŋamba nti laptop weetegereze bulungi. Omutanda tayogerangako ng'asoma kiwandiiko kyonna nga talina specs z'omutanda ziriwa. Ngamba wamma naye yagenda okumulabako e Namibia ku bifaananyi bye baafulumya. Era omutanda twamulabanga specs ze zimuli waneeno ku kido tazita newankubadde yayina talina byasoma nga kitegeeza nti atambula nazo era zaafuuka kitundu ku ye buli waabeera aba nazo. Naye ku luno omwana ebintu bwe baabifumbye tebyayidde mudde yabaddize ssente zammwe. Era kati mbaleetedde AI entuufu abatagimanyi butya bwekola. Lwakuba nayagadde mbaleetera omuntu gwe mumanyi obulungi lwakuba peegi y'omwana oyo embuze yateranga kukozesa nnyo kifaananyi kyenanga n'eddoboozi lyenanga najja amwogeza ebintu nga bya bussiru. Tukimanyi nti enanga nti ayogera bya bussiru naye ono omwana yamwogeza ebintu nga bya bussiru extra nga osobola otegerera nti ono siki seenanga wabula AI. Unfortunately peegi eyo embuze naye bwe nabangifunye nga ngitegedde kubanga era abaana babeera kuno ne babira bajja kuntaaginga nti wuuneeno nja bibaleetera mu mulabe. So kati mbaleetedde Morgan Freeman olabe nti baleeta ekifaananyi kya Morgan Freeman n'eddoboozi lya Morgan Freeman naye nga Morgan Freeman si yayogera era ne bakulaga wali eri n'omuntu yennyini ayogera ne fake Morgan Freeman. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive? If you can see, hear, taste, or smell something, does that make it real? Or is it simply the ability to feel? I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Now, what
do you see? So AI bwetyo bwekola era bw'owuliriza eddoboozi lya Kabaka bino bye baleese bineno bye baleese ekividiyo kyabwe okiwulira nga kiri eddoboozi liri robotic nga Kabaka ayogera nga roboti mulimu ka roboti naye nga ate bw'owulira eddoboozi lya Kabaka mu speech ze endala biri ebitali bya kiyayi owulira eddoboozi lye nga liseeyeeya buseeyeeya liti lirimu engeri y'oluwalabu lulimu gunna oliwulira liringa eryagala ofulumirako mu nnyindo ne mukamwa likuwa kafiirwa akakenjawulo naye lino liri robotic gye twajja okujjanjabibwa nga nsinziira wano we twajja okuwummulako n'okujjanjabibwa ku nsonga ey'okukuuma obutonde bw'ensi n'endala zonna ezitunyigiriza ng'Obwakabaka ne Uganda okutwalira awamu. Owulidde enjawulo y'amaloboozi ago bw'ogawulira osobola ofunawo enjawulo nti liririmu roboti lino lyerya ddala. So mayiga Abaganda bajja okukuyingiza emikwesese gy'emmese ojja kakasa. So ene empologoma yammwe gye mwaleese mukwano mugende mugitwale ewulugumireko ewalala wano okukana akaalo tejja kuwulugumirawo bagenda okutwalamu emisinde. Nze mbabuulira amot ulugumye mukwane yaffe tumanyi bwewuluguma. Eno gye mwaleese gye mugezaako okuwulugumya mmwe mumanyi gye mwagijja era abantu bagigobye nti mugizeeyo egende ewulugumira eri. Nze ebintu kasita nabirabyemu Mpuga eyasoose okupositinga akavidiyo ako ku peegi ye ya Twitter ne mmanya nti Mpuga is trying to save his friend from sinking. N'akwata ku kabalansi kafe akasigalawo ku 5 n'ahayalinga omwana wa IT. Omwana n'alyoka amufulumiza substandard work. Mu kifo ky'okusubscribinga ku premium basubscribinze ku ordinary ne balyoka bakola substandard work ne bwe kaba kasimu nga ka layisi oba kamera nga ya layisi ng'erikodinga tesobola kusaliriza. Tesobola kusaliriza ate empologoma eri mu kuwuluguma olupapula lwennyini olusomwa lutengejjanga kitengejja ku nnyanja. Entebe kwatudde etengejjanga kitengejja ku nnyanja. Bakagula wundi yonna etengejjeti kamera yawe yesaliriza naye nga ye bw'omutunulira kuno kwonna talina watengejja n'awamu ne tomanya nti eno AI kyabuzeemu. Kati abaana ba VAR ne bajja ne baŋŋa nti laptop weetegereze bulungi. Omutanda tayogerangako ng'asoma kiwandiiko kyonna nga talina specs z'omutanda ziriwa. Ngamba wamma naye yagenda okumulabako e Namibia ku bifaananyi bye baafulumya. Era omutanda twamulabanga specs ze zimuli waneeno ku kido tazita newankubadde yayina talina byasoma nga kitegeeza nti atambula nazo era zaafuuka kitundu ku ye buli waabeera aba nazo. Naye ku luno omwana ebintu bwe baabifumbye tebyayidde mudde yabaddize ssente zammwe. Era kati mbaleetedde AI entuufu abatagimanyi butya bwekola lwakuba nayagadde mbaleetera omuntu gwe mumanyi obulungi lwakuba peegi y'omwana oyo embuze yateranga kukozesa nnyo kifaananyi kyenanga n'eddoboozi lyenanga najja amwogeza ebintu nga bya busiru. Tukimanyi nti enanga nti ayogera bya busiru naye ono omwana yamwogeza ebintu nga bya busiru extra nga osobola otegerera nti ono siki seenanga wabula AI. Unfortunately peegi eyo embuze naye bwe nabangifunye nga ngitegedde kubanga era abaana babeera kuno ne babira bajja kuntaaginga nti wuuneeno nja bibaleetera mu mulabe. So kati mbaleetedde Morgan Freeman olabe nti baleeta ekifaananyi kya Morgan Freeman n'eddoboozi lya Morgan Freeman naye nga Morgan Freeman si yayogera era ne bakulaga wali eri n'omuntu yennyini ayogera ne fake Morgan Freeman. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive? If you can see, hear, taste, or smell something, does that make it real? Or is it simply the ability to feel? I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Now, what
do you see? So AI bwetyo bwekola era bw'owuliriza eddoboozi lya Kabaka bino bye baleese bineno bye baleese ekividiyo kyabwe okiwulira nga kiri eddoboozi liri robotic nga Kabaka ayogera nga robot mulimu ka robot naye nga ate bw'owulira eddoboozi lya Kabaka mu speech ze endala biri ebitali bya kiyayi owulira eddoboozi lye nga liseeyeeya buseeyeeya liti lirimu engeri y'oluwalabu lulimu gunna oliwulira liringa eryagala ofulumirako mu nnyindo ne mu kamwa likuwa kafiiru akakenjawulo naye lino liri robotic gye twadde okujjanjabibwa. Nga nsinziira wano we twajja okuwummulako n'okujjanjabibwa ku nsonga ey'okukuuma obutonde bw'ensi n'endala zonna ezitunyigiriza ng'Obwakabaka ne Uganda okutwalira awamu. Owulidde enjawulo y'amaloboozi ago bw'ogawulira osobola ofunawo enjawulo nti liririmu liroboti lino lyerya ddala. So mayiga Abaganda bajja okukuyingiza emikwesese gy'emmese ojja kakasa. So ene empologoma yammwe gye mwaleese mukwano mugende mugitwale ewulugumireko ewalala wano okukana akaalo tejja kuwulugumirawo bagenda okutwalamu emisinde. Nze mbabuulira amot. Ensonga zezo abataka baffe aba Buganda Bba Balinye bagenze ebweru okusinkana Ssaabasajja Kabaka. Bintu ebiswaza, bintu ebyeweebuula, naye tulina kusaba Katonda ayongere mu maaso okutugumya.